mawulire gannaku naye nga kyenkugamba nti ku Pregen Media gwe yonna gy'osinziira sooka owe video eno like osobole okubanga tweyongerayo gwe atana subscribinga onyige n'akade tusobole okubanga tweyongerayo then woba omaze owulira story otuwe endowooza yo naye nga essaawa zino amawulire agaakatuuka ku mmeeza zaffe aba Pregen Media mwattu amawulire si malungi yadde n'akatono olw'ensonga nti ffenna omukyala Agnes Nandutu tumumanyi omukyala ono nga y'omu ku babadde oba abaali bannamawulire bannaffe era ng'akola wali ku NTV Point Blank omukyala oyo ensi naye ate omukyala kasita yatandika People and Parliament yali show emu ku NTV ate n'afuna interest eyingira ebyobufuzi omukyala ono tebaali General Museveni naye teyali mubi n'amulengera n'amuyita mu NRM asobole okubanga amuwaayo ogufo ogusava era mwattu omukyala ono ne bamusimba ogufo ogusava gy'abadde atandise okaakalabya emirimu gye naye ate mu kutandika okalabya emirimu mwattu agenza ate anyiga nnyo sayidi ya opposition alina engeri gy'abadde ate abayisaamu etali nnungi naye ebyo byonna ng'obitadde ku bbali omukyala ono Agnes Nandutu mwattu emabegakaawo nakuwa story nga omukyala ono yagwa ekigwo okusinziira ku bye bayogera bagamba nti omukyala ono yagwa ekigwo mu kiyigo ng'anaaba mu kugwa ekigwo ekyo n'awungirawo era bagezaako okumutuukako amangu ne bamuddusa mu ddwaliro asobole okuba ng'afuna obujjanjabi olwamutuusa mu ddwaliro abasawo nabo tebaali babi ne bakabatema nti omukyala ono afunye blood clot ffenna ebintu bino mu ggwanga erya Uganda abantu abamu abasinze okuba nga bagenda mu mbeera ey'okusaaga bw'etyo mwe mwali omukulu amanyiddwa nga General Lokech gwe bagamba nti naye emabegako yava katebe n'agwa ekigwo mu kugwa ekigwo ekyo ate bagenda omukebera ng'alina blood clot of which abantu abasinga ebintu bino babibuusabuusa bagamba tezibeera blood clot kubanga wabaawo olukwe oluba lupangiddwa omuntu oyo okuba nga bamugya mu bulamu obw'ensi eno era ng'essaawa zino wenjogerera omukyala ono Agnes Nandutu amawulire essaawa zino agatandise okutambula galaga nti omukyala ono yasobodde okuba ng'afa amawulire gano tulinze okusinziira ku bakulu abatwala ba ministers ba General Museveni baga confirming naye nga amawulire agatandise saturatinga galaga omukyala ono yafudde naye ng'era ekyamusse kigambibwa okuba nti omukyala ono yafudde kye bayita blood clot naye ng'era ebibuuzo bingi ku nsonga eyo era nga ne answers zo ntono ffe tusooka ne tukuwa update twabawa omukyala ono agudde ne bamuddusa mu ddwaliro ng'ekirwadde kitabuse ng'awunze era olwatuuka eyo abasawo ne bagamba nti omukulu omukyala oyo alina blood clot abamu kye batakkiriza abamu media gwenyinza okuba tokimanyi naye ng'ate oluusi ebintu w'obirabira si bwe bibeera naye ng'ate essaawa zino amawulire ge tufuna galaga nti omukyala ono yandibanga akutuse naye tulinze tulabe ki ekigenda ova mu baminisita abo basobole okuba nga batuweera ddala update n'abafamire era tugenda kuba tukomawo tubawe updates ezifa ku mukyala Agnes Nandutu ku Pregen Media liking a video otuwe endowooza yo omukyala ono gwe obadde omumanyiko ki tuwe endowooza yo ku Agnes Nandutu likinga commentinga era subscribinga